Twanoonya ekyokwebaza eri Katonda tugati emmotoka ze yatutaasa ffe gye tuba tuwa ekkanisa. Nsaba Linda mujje wano, Nelson mujje tuweeyo ffenna akabonero kaffe ak'okugatta kali wano naye keetala olwetala olw'ebigambo byonna byatuyisizaamu. Emmotoka enekola omulimu gw'ekkanisa. Kadde waffe omusumba nagezaako nnyo okukwatagana n'omuwanika emmotoka eno ejjenga ekyusiddwa, simanyi oba yakyusiddwa. N'ebigambo ebyo neebaza nnyo mwenna abankolerako, neebaza n'okusinga ennyo neebaza Mukama era ffenna tuyimirire tumukubire mu ngalo. Mwami Segawa ne Nnaalongo bano bansinga mu kkuba aleluya ennene okwebaza okunene okugenda ewala. Mujja kujja bannange twebaze kubanga nyine weeka bwasanuka n'omugeni we naye akola ki? Asanuka. Kaakati ffe bannyine weeka bwe tusanuka n'omugeni waffe naye asanyuse. Kale no Katonda yeebazibwe nnyo ssebo w'ekitiibwa ekirabo ekinene bwe kityo Omukama kyabayisizaamu okwebaza Katonda olw'omulimu ogw'ettendo. Ssebo Mwami Ssebuyungo n'omukyala mwebale, ssebo weebale kusa, nnyabo weebale kufumbirwa ne mutulaga ku ssanyu eddene bwe liti. Kansabe owa mission awamu n'omukubiriza buli omu agenda kutuusa ate okusiima eri Mukama n'okusiima family. Kale tuyimire tukubire Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Tebunaba kuba ngalo. Kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi okyasaaga busaazi. Kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi ennyo. Kubira Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, ye mulungi, mulungi, ye mulungi. Atuwadde essanyu, atuwadde essanyu, atuwadde essanyu.
mubba ku bisangalo naye nsaba mutuule. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi era ekiseera kyonna. Mukama waffe yeebazibwe. Taata omusumba Reverend Ntaya wamu ne maama Reverend Frobia Sebunya omukyala wange ate. Our visitors, ordinary from Kenya and our Reverend from Tanzania. Praise be to God. Ekyamazima olwaleero sirina na bye nnyinza kwogera. Kanoni n'omukyala ne famire yammwe ebigambo mubimazeeko. Yanziza nnyo nyawo. Mubimazeeko. Neebaza Katonda. Nze ng'omukubiriza wa Martyrs Church Katwe okulaba nti mu kisanja kyange nga twalangirira nti twasimbula Katonda ng'akola ebikulu, Katonda ng'akola ebinene ebitayinzika eri abantu nga biyinzika eri Katonda. Ekibadde kizitowa nga kikalubye nga tunoonya ssente we zinaava ezza emmotoka mu kiseera kino ekizibu ennyo, ekonomi ng'egudde, abantu nga basobeddwa, naye ne mukwata ekirabo ne mukireeta. Mukama yeebazibwe. Nze siina bye nnyinza kwogera okuggyako okusaba essaala. Mukama awe famire yammwe omukisa, abagaziize ensalo zammwe, abasitulire ebyo byonna bye mwetaaga, nga buli kye muteekako engalo zammwe ng'akiwa omukisa, ng'abaana bammwe bano be tufunye